How many of you have that? Kati tuwetaaga Now we need tukigyeri that we get it from the other side to this side. Kyekiraga nti otya bossi wo. What shows that you fear your boss? Bameka ng'olina answer gy'oyinza nti ekimu ku biraga nti ntya bossi wange. How many of you have the answers? Ensonga ey'okubiri yino. But one of the things that show I fear my boss, one is this and the other one. Bossi we. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise our good Lord. Ensonga esooka eraga nti ntya mukama wange okubeera nga ntuukiriza endagaano gye nakkaanya naye. Ekisooka okikubirako mu ngalo eziwera. Amiina, tugambye ekisooka. Ekyokubiri mukama wange alina by'ayagala. Certain things my boss wants. Bw'aba alina by'ayagala If he wants certain things, mbituukiriza mu budde nga ntya okungoba oba okuva mu maaso g'okubeera nga nkyamukola. Afuba okutuukiriza by'ayagala. Mukama mulungi, kikubire mu ngalo ofuba okutuukiriza by'ayagala. Make sure that you fulfill what you buli want. kyakugamba, Everything that he tells buli you, kyayogera gy'oli, everything he speaks to ofuba you, okukyekuuma make sure that you ng'oyagala abide by okituukirize. it so that you fulfill it. Weekuuma endagaano gye wakola naye You keep the covenant you made with him ng'oyagala ogituukirize bulungi. so that you fulfill it to right. Bameka nga mutya Katonda How many of you fear God? ng'era weekuuma endagaano ye Katonda. And you keep the covenant you have with Kubanga Katonda God. ayagala nnyo okukuuma endagaano ye. Because God wants to. Mu Bayibuli muno mulimu abantu abatya Katonda. In this Bible, there are people that came out Ekimu ku God. kyo nga beekuuma ekigambo kye. And one thing they did was keeping the Nga word of God batuukiriza ekigambo kye. and fulfilling it, Nga bakola okwagala kwa Katonda. doing the will of God. Kubira omuweereza wa Mukama engalo. Let's clap the servant of God. Bameka ng'ogamba nti nze neekuuma ekigambo kya Katonda. How many of you say that me, I keep the word of God? Teri. Kale mukubireko engalo abantu abalungi abo abatuukirivu nti tayagadde kulimba. Mukubire mu ngalo. Omanyi ekyo nakutuuka bonero. We clap the souls for you. Buli lw'otegeeza ensobi Whenever you understand the kyangu mistake, okugiggyawo. it is very easy to let it go. Ekyagaana Adamu What prohibited okuggyawo Adam ensobi yagaana okutegeera nti ye. to correct the mistake, he failed to Kati bwe understand that tutegeera he was the one. ensobi nti wano ekyamazima mbadde ntambula bubi. Now, if you understand the mistake, that you Kikuwa are amaanyi moving gitereeza. away, it gives you the courage to Kati correct it. kitwetaagisa okutya Mukama. Now, it needs us to fear God. Tetuyinza kukwenya Katonda nti tumutya We cannot deceive God that we nga fear Him tetutuukiriza ndagaano ye. when we are not fulfilling His Tetuyinza covenant. kukwenya Katonda nti tumutya We cannot deceive nga God tetwekuuma and fear kigambo Him kye. when we not. Agamba mutambulire mu kkubo lino, He say, move in this way, abasanga muli mu lino, and meets you in the other way. asanga muli mu makubo gammwe He finds you in your own nga temuli ways, mu makubo ga Mukama. not in the ways of the N'okomawo Lord. n'ogamba nti Mukama nkutya. And you come back and say, Lord, I fear you. Oluganda lutuula. Twebaza Katonda Thank God kubanga mulungi. for His good. Weekuumenga ekiragiro kye. Always keep His Kuumanga endagaano ya commandments, Katonda. keep His covenant. Ekyo kye kimu ku biraga okutya Katonda. That's one of the things that shows you Katonda fear God. buli lw'oyogera ne Mukama wo Whenever you speak with your boss n'omugamba nti ne mukola obweyamo oba endagaano ng'omuwa ekitiibwa, and you make an agreement as you're honoring ofuba Him, okugituukiriza. you make sure that you fulfill it. Ofuba okutuukiriza ekyo. Bw'oba oli mu nnyumba eka, If you are in a house at home, ofuba okulaba ng'osanyusa Mukama wo. you make sure that you please your boss. Omusanyusa otya? How do you please Him? Ng'okola okwagala kwe. By doing His will. Buli lw'obeera ng'oli mu maaso ge, Whenever you are before Him, ofuba okulaba ng'okola ekimusanyusa. you make sure that you do what pleases Gy'okoma Him. okusanyusa Mukama wo, Now, the more you please your gy'akoma boss, okukuyimusa, the more He exalts you, gy'akoma okukusitula. the more He promotes you. Bw'eba promotion n'agikuwa. If it is a promotion He gives, Kati Katonda promotion zaatuwa nnyingi. now God gives us many Asobola promotions. n'okuteekako okuganja. He can put a favor onto you. N'agambye abakyala bw'onootya Mukama I told you that n'omwami if wajja kuwa you ekitiibwa. fear God, even your husband will honor Katonda you. bw'analeeta promotion n'agikuwa, If God brings in the ajja promotion, kuteekako n'okuganja kujja kudda. He will. Batya? How will they Bayibuli say? egamba
tuweereze Katonda tumutye yekka. The Bible says that we should only serve and fear God. Tutye ye yekka. Only Him we should fear. Bw'onootya Katonda If you fear God ne weekuuma ekigambo kye, and you keep His mulimu word, ekiragiro ekigamba there is a nti wa mukama we ekitiibwa. that honor your boss. Gy'okoma okuwa mukama we ekitiibwa The more you respect your ku boss, bw'okulagira kwa Katonda, because of the commandment of God, Katonda ajja kukuyimusa He will seeing you that you bwe value God ng'ogondedde ekigambo kya Katonda. just after you obeying the word of God. Kaabe ng'akuyisa bubi, Be it that He treats you badly, naye olw'ekiragiro kya Katonda because of the commandment of God, gondera mukama wo. obey your Nga boss. tomugondera kubanga ye, Not because He naye is, omugondera kubanga otya Mukama. but because you fear Katonda God.